99% focus yabwe oyita otya ekibiina ekyakufuulwa loopo eyali tasuubira nako nti olifuuka loopo n'okiyita mbu bali mu kubongoota simanyi badongo no regardless nze omanyi munnange ndi musajja muzibu nnyo siseka nga ndaba ensi erimu abantu abafaanana bwe batu ng'ate munaye waliwo n'ababakkiririzaamu n'olaba omusajja omukulu ne kye tubawoninze muve mu Buganda eno gizannyirako mizannyo gyammwe gye muzze muzannya nga mwekweka mu Buganda tubalaba amanya mugalina tubalaba naye temujja tukyayisa nakukola fujjo abantu baffe babagoba nga sirabanga bafulutuka wano okugamba ku bantu baffe be bagoba abafuuse momboze mu bitundu by'ebyalo byonna eyo abatakyalina bwogerero ng'abasajja bano babafudde momboze mu nsi yaabwe gye babasanga kati bino byonna Kyagulanyize very simple man ayinza nno n'obutabaddamu era kyemkusaba sebo mukulu Kyagula kyekusaba tobaddamu leka bafiire mu firimu zaabwe beeyubule gwe kankubuuze omusota bwe gweyubulako eddiba gufuuka ggoonya omusota ne bwe gweyubula emirundi 10 gusigala musota ewaffe Nakaseke tuga musota ne bwe gweyubula nkugambye omusota ne bwe gweyubula emirundi 10 ewaffe tusigala bw'ogulabako okwata mbooko owulira sewo nkugamba gwe wuliriza bigambo byange kuba sibyogera mu Luzungu omusota ne bwe gweyubula emirundi 10 gusigala musota bano abakulu mu budde buno tetugana basobola okuteeka bibiina byabwe ebyofuzi kubanga ffe tubalaba they are totally failures tebalina lugendo nga bobala kati kwabo mbuulira ani asobola okugyewo n'akugamba ntandise ekibiina ky'obufuzi yingiramu kwabo nga bobalaba bafaanana bonna obanga abo be bakulembeze be tulina mu Uganda obudde buno abamobilizinga olaba ate newuunyiza omugwe basobola okumobilizinga gwendabe ku kabinja kaabwe yono omusajja agenda owamalala simanyi yaleni sikini teekako ekigambo kyayogeddeko awo mpulidde muteekeko ekigambo kyasoko muteekeko muwulire kyayogedde sebo nange manye nti ddala kyayogedde kyekyabwe mwabaze wano tubatuma to be the ambassadors of this platform. So to you my brothers away from this platform omukago guno gukyali muggule we are going to speak to everyone banaffe abali mu DP eyawangukamu omuyini. They are very good people. They nurtured me. They made me what I am. They trained me. To you younger people, we are going to return that favor. Tugenda obudde tubatendeke, tubasomese, tubabulire ekyokukola, ate tubadeploying mugende mukole. Like we were trained and deployed. We owe you that duty. Ngenda bawo obudde nga bwe nasuubiza era ntandise. How do we find ourselves in this kind of situation? One of us, a major pillar of our struggle, Dr. Besigye, is in prison. And somehow life is moving on normally as if nothing happened. Because the leading opposition party in Uganda is in deep slumber. Ekibiina ekisinga obunene mu opposition mu Uganda bali mu kufuluuta batadde n'ensaya. How does that happen? For the very first time, there's nothing going on. The last time I checked, the leader of that group was planning a big concert. That is the plan. The plan is lack of a plan. I want to believe that it is deliberate. Buli bwala babakola kyawo babasasudde. Ebyafaayo bye twali muyimbi akwata muzina nga tebamusasudde okujja kwona ali mu struggle. They must know that they are citizens. Their struggle is you don't have to pay them to certain things. They will ask you to give your call and comrades, we don't have a lot of time. Obudde bwatugwako dda. Omulyaza amaanyi aleza amaanyi gwakola ki? Wasinze. For the reason that General Museveni and his Kakuni have ruled us for 40 years, it's because our actions have fallen short of being deliberate on power. Omuyinza emyaka 4 nga
tebekyusa era bakyayagala bajja buto ziri ku mugonga ziri mu mannyo era bakyayagala twaliwo ne tulaba ne tutya nnyo kubanga baali batuvuma nga batutyoboola and some of those people hired to do that. I want to tell you tulina omulimu munene okozesa amasimu ago n'emitimbagano okutwala mu maaso omulimu guno omunene ogw'obumu ogw'okukolera awamu nga bwe ŋŋambye mu bbanga siddene DA ejja kuvaamu ekibiina ky'ebyobufuzi nga tumaze okukanya bwe kinaafaanana bwe kinaatunula tuwaba batiisatiisa tinga mukyusiza ebibiina ekibiina si ddiini era si ggwanga tosobola kubeera mu kibiina nga bakirumba bongoota ng'obazuukusa batema misiki ng'olina ekatala n'osigala nga oli mu bazuukusa essaawa 24 you move on and work anew mwegomba nnyo bannaffe ab'e Kenya bakyusiza obuyinza bafuna bwetwaze. They have been evolving. We must learn to evolve, to change, to move, work together, even when they're not the most bosom of friends. There's one only country called Uganda. The sinda alina passport yemu nendaga muntu emu egamba ki Uganda. Yala kwebaza muto wange musajja wa Kabaka mu Rwanda. Kuno yakuwa ekitone wekikozesezza n'oyamba abavubuka bangi. Abavubuka bo abakwagala era bakugoberera okuva n'olwali tugenda bagatako ekirala obumu ne discipline. Kubanga abavubuka b'okulembera abakwagala bakwerekera balina ebirooto okufaanana n'okuyisa era baba kwegomba tubatwala nga balabe bo si balabe bo gwe mukama waabo okyali ebigambo sigenda biddamu naye ndowooza wagende butereevu eri omubaka Lutamaguzi. Ebigambo bino bye byogeddwa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ewanga bimunnange naye toyogera ku kyengabi yogera ebirala naye engabi tugirye waffe ebimu ku bigambo byayogedde akozesa ebigambo okubongoota mutema ebisiki mufuluuta muli mu konsati n'ebigambo ebirala bingi. Mpuuga akolerani Oweekitiibwa Mpuuga ebigambo biwuli era Democratic Alliance atugeesaayo negenda kubaavaamu omwasi etekewo ababaka pulezidenti bakansala kibe n'ekibiina eky'amaanyi muli mu kubongoota muli mu kuyimba. Ebigambo bye ngenda okwogera njagala obirikodinge obeeko obitereka gye bujja for future reference. Oyo Mpuuga tasoboladde funayo kansala w'abalema osebo ebigambo bye ngenda okwogera kakati abo abasajja nze naali badde siboogera nako era ebiseera byaffe ebisinga kati nga ffe Balutamaguzi abalaba ensi yaffe gyeraga n'osanga nga gurupu ya Mwami Museveni ekoonya amayumba g'abantu baffe abaabeeranga mu Lubigi abaaliwo nga ne Museveni tasuubira nti alifuga ku ggwanga lino wonna gye yava n'atugamba nti akoonya abantu baffe abanaku ababeera mu Lubigi be yasanga mu nsi yaabwe nga batudde mu lwakuba lutobazi nga naye nga naawe okimanyi nga munnamawulire nti etteeka ly'olutobazi erya NEMA lyajja mu 1995 n'atakomaawo waakoona amayumba gaabwe muyenjogerako Museveni ne gurupu y'abantu be bwe bakoona amayumba g'abantu baffe mu Lubigi be yasangawo mu nsi yaabwe ne balemerawo ne basula mu butenti ensiri ne zibalumira mu nsi yaabwe n'akomawo n'ajja n'abakwata n'abatwala e Luzira nga kwabo kuliko n'abakadde ab'emyaka 80 ndowooza obadde obalaba. N'atakomaawo n'alumba abantu baffe be yasanga mu nsi yaabwe ababeera e Kasokoso. Kasokoso kiri awo bawera 10,000 n'abagamba tebalina kubeerawo ng'ekibavunaanyisibwa mbu abaavu tebalina kubeera kumpi na mu kibuga. Kwegamba ezo discussion ze twali badde tulimu mu budde buno nga tetuli mu discussion atuwuliriza ebigambo nkugamba ebigambo byange tolina ojja kubisanga era kugambe birikodinga ennyo nkugamba ezo discussion ze twali baddemu abamu ku bantu abali mu kugoba bannayuganda bano mu nsi yaabwe ne bababonyaabonya enkya n'eggulo bajja wano ng'abanoonyi b'obubudamu abatajjawo na bakitaabwe bajja ne bannyaabwe bo abamu ne bajja nga bakulu. Eggwanga lino lirina open space they welcome the discipline ne mu lutalo lw'eruweero twakimanya nti bannaffe abasinga
balina amanya g'Ekiganda abamu bageetuuma luvannyuma nga tumanyi nti abasinga baali banoonyi babudamu naye bwe baafuna obuvunaanyizibwa ne bafuna ssente ne bafuna emmundu na biki kati ate bafuuse ekyambika eri bannayuganda be bagoba ku ttaka be bakolako effujo ze discussion ze twali baddemu si ku bano bampuuga abakkuse ne bapiiya ayi kati wuliriza ate bwe tubeera awo mulekerengaawo okumisusingisa ebigambo byaffe wano ffe ng'Abaganda mbuwa ekitiibwa bye mwonoonye wawulira n'omusajja mu palamenti gy'otuula ojjukira omusajja we yakozesa ekigambo ekyo we yatuyita ate era nekyembasaba mbalabe mu bumiitingi bwabwe nga bavuma omu mulabi ayita abanuupu mbu bali babisiyaga omulala avuma mbu badongo baki nendaba obukambwe be balina ffe bw'olaba omuntu nga noonyeza Muwanga Kivumbi kyamaani wa Buganda Caucus ne mukubira essimu wali abasiraamu bamala okuziika omuntu ng'afudde abalala baddayo eka ne waliwo bamaseeka abasigala ku ntaana nga basoma ebigambo baliweka ebigambo boogera simanyi oba essaala eyo bagiyita batya mu Lusiraamu simanyi oba bagiyita ifiki simanyi ifiki ng'omuntu afudde omusiraamu ne bamala omuziika waliyo abasigalayo ku ntaana eyo nga balina ekyala gye basoma mbu simanyi baba bakubuuza mbu ani katondawo abadde katondawo ani abadde imaamuwo ku nsi ati mbu bamalayika baba babuuza oyo mukati bano balina essaala eyo gye basigala basaba ndowooza yebeekkakkanya oba bamalayika bali nti bali omusajja mumutwale mpolampola nga naffe bwe tuba ne puligaatooli so nabo balina eguni ngibuuziza Muwanga Kivumbi ye musiraamu gwengira nti essaala eyo bagiyita batya ng'omuntu bamaze omuziika naye nga bano bamaseeka basigaddeyo basigala bamusabira balina bwe bagiyita naye mbadde njogera naye simu neekutuka kakati ffe bano baafa dda mu byobufuzi era tetubamalira ku budde nze nasooka okugamba pulezidenti Kyagulanyi oyo nti abasajja bano beesembereza naye obategeera omanyi ffe tugende ne twogera ebintu ne mubiteekinga for granted nga bwe nagamba abantu beewaffe Luweero Nakaseke yajja wange muwanguzi ekiwanguzi yasinga okuwa Museveni emmere mu nsiko era yalinawo ebiseera ebyo ttata nga ziringa 9 ebiseera ebyo oggula ttata ewali wa bulijjo naye bwe baali ng'olutalo luwedde wano juzi nga Museveni akwata akadaali akawa jjajja wange Namwandu Muwanguzi ye ngamba jjajja nga sitera kgendayo nnyo ekikyusa eyo mbeera nnyo beesi zange ne Nakaseke jjukira ne mugaa naye omusajja bano okukwata akadaali n'akakuwa tolaba nti bakuzannyira ku bwongo abatwala ttata ne bali ebiralo n'ebiralo byente kati gwe bakuwadde kadaali mbukobo oba satisfied naye omwana ono ng'ajja kuba muzibuzibu sigadde nabantu balowooza naye kati bagenza okuzuukuka buli omu awammanta akasajja kalo kati nagamba ne pulezidenti Kyagulanyi nti abasajja bano beesembereza naye ofunye obuzibu obuyitirivu ennyo nga n'abakwatirako ku mugugu gw'abasajja bano jja kwewuunya ati wuliriza n'abakwata mwe nga mubatya ab'ebitiibwa nze nabagamba nti ekitiibwa kiba andi ekitiibwa olaba ng'oli eyeeyita nze gwe bakubuuza gwani nze Honorable Lutamaguzi gw'ogamba nze Lutamaguzi omubaka Honorable naye bulaba beeyita ab'ebitiibwa olumu beekwekweka emmenge eyo twabagamba nti si be Baganda abali awo abalina okwekwekanga mu Buganda tukyabawoninga bave mu kwekweka mu Buganda emigundi gyabwe eddiiru zaabwe ze bakola bazijje mu Buganda yanjawulo ku activities zaabwe ze bakola era n'amannya gaabwe bw'ogatunuulira ennyo si ge gali awo ag'Abaganda ennyo nti bali awo beefuula mbu be balwanirira Buganda mu ensonga eziriwo za Buganda anti nze nkubuulira ebyengabi byammwe tubimanyi byonna ebitambula mu nsi oba oli wangabi oba oli wa kika ki era tubawoninga mulekeraawo okwekweka mu Buganda mugiveeko mwe muzanye emizannyo gyammwe egiri smart kuba mwe mulowooza nti mukyazanya emizannyo gyammwe egiri smart nagamba Kyagulanyi oyo president nti olumu ku nsozi z'ogenda manyi tuwaliwo amulikodingira ebintu bino abimu nti ezimu ku nsozi z'ogenda okusisinkana is how to deal with these people nze nali nabalengera dda ate nze ndi musajja muzibu nnyo oyo nga bamuwadde obwa leader of opposition ojjukira ng'okyali mu parliament namugaa nze sisobola kutuula woba gwe leader of opposition sisobola kwesembereza nga banno nze ndi shadow no minister
ne mga gwe nkulengera gwe sisobola waliwo omuntu gwe baleeta fe mu Bukatuliki waliwo omuntu gwe baleeta ne bagamba nti ono yagenda okukulemberamu okugaba vinyo ne wine naye waliwo si buli muntu nti ababa bamuleeta bw'olaba abakristu nga ne Francis leero bamuwa tugabire ku vinyo kyabwe oba oli mukristu mutuukirivu otandika okudda eno father kino kye bakola okuddira Francis ono gwe manyi ono waliwo akati abaga kati bano babeesiga kubanga babasanga mu politics ekitaali kibi nnyo naga katusembeze bannaffe bano olubereberye ne bavumisa ne Kyagulanyi nti alonze Baganda mugenze mukiraba bulabi nti abo si buli muntu nti ali wana alina erinnya ly'Ekiganda nti Muganda yakikola kiraba kubanga bwe baali baforminga national platform ngera baleeta people power yalina okubeeramu ne kye bayita national character kubanga ebigendererwa bya NUP ne people power tebyali bya ggwanga limu byali bya nsi yaffe Uganda oba oli wa ggwanga ki no matter which tribe we belong to as long as olina ideology yaffe tifenna twetaaga Uganda ennungi abo bonna ne babasembeza mu bibiina eri gye bazze baseetera bajje beekyusakyusa simanyi woko tuwaka FGC ani ebirala TDA Essuubi baabo baleese n'embabazi bamutaddeko awo bamuliddeko kye bamuliddeko bawese ffe nga tulengera nze nali siri nnyo very active ever since Makenga tulengera tibana abasajja abajja baweta ate baliko ne ba godfather baabwe bw'omwogerako ba godfather nga bavaayo balina obunankananka naye nga ffe tuvaayo tugaa nti gwe tetukutegeera wano bw'oba oyagala kweyita musajja omanyi ffe twabagambanga nti bwe babatiisatiisanga mbosimanyi ono wakitiibwa tubuuza owekitiibwa muki owekitiibwa muki effe nga tuseka anti nkugambye title bagikolera it is Andy owulidde sebo it is Andy gwali owuliddeko Alex Ferguson nga yeeyita nti nze Sir Alex Ferguson bwali omuliddeko nga yeeyita mbuze Sir Alex Ferguson bamuyita Alex Ferguson Sir okitegedde mwe kakati bano ffe tulengera omupiira bazanya gwa Museveni emabegako eri akabinja kaabwako akaba buloka akayita DP buloka nabagamba nti mutunulya obadde towulira olutalo lwabadde balwanirako olw'essente embwa waliwo zedda sooka okubagamba nti ne mbagamba nti abo babuloka and you shouldn't waste much of your energy with them because babadde nga bazanya Museveni abazanyisa. Some of those guys are either related to him indirectly. Era ensonga lwaki olaba ffe tuba bakambwe ennyo bino bye bajja ne beekweka mu Buganda nga bajjajja babwe bajja ne beekweka mu Buganda ne batutuusa ffe tumanye Abaganda kye bayitamu ne babakoonera obwo obubinja waawuliddeyo nga boogera ku bantu baffe be baakoona mu Lubigi abasula ebweru Museveni n'abasiba n'obasiba waawuliddeyo nga boogera ku beekasokoso abagamba nti bakolera Buganda kakati ebyomukomera nze kugambe ffe bw'olabanga nga tetuli nnyo ku frontline ffe twalibadde tetuboogerako n'abo kubanga abo tebakyalina kye bali bwe guba munnyo ne bw'oguteeka mu nva tegukyanoga omalira kiro ati si butamwagala gwe muleete ojja omumpeeko oyo mundeeteko naye mu studio oyo waali bamu oyo studio ekwata omuliro mulete tuwe program kuyika ejja ono bimugamba tuwe program kuyika ejja kuba bagende ne bamuleeta wali ng'ajja balina ebigambo byabwe balina ng'engeri yaabwe gye basengeka ebigambo byabwe nga they think everyone is a fool but even twaga no you can only fool some people who have already fooled not us. Era ffe ne tubalaba nga bajja beegira simanyi Musuubi wako tuwaka omanye ekyaliwo mu wako tuwaka Museveni group ze yayita eri ekisozi n'olutalo lwaliwo wakati wa Kayihura ne Tinyefunza n'omugenzi Kawezi olutalo lwaliwo olumanyi genda obuuze ba player they thought nti babadde smart lwakuba omuvubuka ono Kyagulanyi bwe yajja buli weteeka empiki nga ye abalabye edda n'abagamba nti ffe tuzanya draft oli nakuwa n'omuwa empiki emu bw'ati n'agirya n'aba excited n'omukuba buna n'obuteeka mu nsawo
abazanyi ba chess we balimira bejanya draft noteekawo wali era ebiseera byaffe ebisinga nga bwe tuba ekireetesa boolaba abasirikale okuzanya draft kusoma politics nti oli bwakuwa empiki eno tekitegeeza n'ogirya tyakwagaliza bakuteze kati bano balowooza nti bagezi nnyo simanyi tugenda kuteekawo political party Kyagulanyi gwe bavuma ye yabafuula kye bali who was Mpuuga this Mpuuga omuyite mia musician eyakutuusa wali omuyite nti mubongosi eyakutuusa kwolotali gye wali tosuubira kutuukako nga ne mu dipi gy'owangaalidde ng'okola amadiiru go n'ebibiina biina ebirala nga terina muntu asobola kwesigadde kwa bwa shadow minister ekibiina ekyakufuula kyekiri n'okifuula ekifuluusi kati ffe abo twali badde tetuboogerako kubanga ffe we tudde ewaka tutunula Museveni byalese akoze eggwanga lyaffe ne banne ne tulaba nabo baataddewo bonna boogeza busungu bukyayi n'oli munno oli ayisa ababaka ba NUP mbusimanyi mbwekyangobayo bali babisiyaga gwalirinyeko mu palamenti gwe walirinyeko mu palamenti singa si Kyagulanyi oba singa se NUP tolina kibiina kyo lwaki teweesimba mu kibiina kyo anti kati gwe ogamba nti okutema ebisiki bano basobola okusirika n'otuyita nti tutema bisiki naye gwe naawe ffe tutema bisiki gw'otema diiru ze mutema tuziraba bano tebasobola zirengera abali eno naddala bano bawolole bamwe bemuleeta abali mayopika abatasobola kubalengera naye ffe tuli wali ku meeza era ensonga lwaki ffe ababeera ku meeza tutunulira nkalirira omanyi okutunula enkalirira bakutunulira nkalira sotemyanga ki ng'enkoko ebiika ewali omusege enkoko ebiika ewali omusege etunula nkaliriza tetemya kuba emanyosa essaawa yonna bwetemyamu omusege gugenda n'eggi kakati ffe tubalengera avuluge yagende mu maaso ng'avuluga n'obubinja bw'abantu be ebiseera bijja tuuka abo nga tebalina bwe basobola kuyimirira ati nze nkubiddeko enkuyanja yo gwe gy'olabye noba ng'oyise kulandika kyere n'obeera n'abo abantu bwe batyo nange atatandise ekibiina bwe nkeera ku makya ne mpita abantu abo baba batono nnyo ati kyenkugamba kati oyo batuteekewo twesimbewo ne mu constituency ye gy'akiikirira otesobola kumpangulira mu constituency ye anti kati nkugambye abantu balina ebizibu byabwe si ddiiru z'abano ze balimu abantu balina amakubo mabi bagenda mu malwaliro tekyali ddagala amalwaliro ga gavumenti abantu babagoba ku ttaka bafuuse embomboze olaba abasirikale embeera gye balimu olaba abasawo embeera gye balimu abantu ba bulijjo obwavu bweyongedde buli omu abuuza tukola ki abo abakulu wabalaba wano nga boogera nti balwanirira abantu oyo omukulu atandisewo ekibiina yayogera ki mu palamenti ku kyemwanyi zaffe Museveni ng'azitwala oyo omukulu atandisewo ekibiina ayita mbwabo babongoota oyinza okulowooza nti babongoota naye ng'ate gwe obongoota ng'olondoola kakyani akugambye oyo mu kuteesa ku mwanyi n'avaawo mbwagenze kati nze gambye nti nze ndi wali ku mmeeza wuliriza ssebo nze ndi wali ku mmeeza nze omu ku bootabuzaabuza era nagamba Kyagulanyi twesembereza abasajja bano wakuba nti nabo Katonda tewali lugero lwa Kiganda lutatuukirira Muganda agamba akakima gye kakoma okulinnya omupaapaali gye kakoma okulaga obwerere bwako kakati bonna mugenze mubategeera n'obubinja obubali emabega mujja kubutegeera kubanga bo tebalwanyisa Museveni abo balwanyisa Kyagulanyi eyo group terwanyisa Museveni it is sponsored to fight Kyagulanyi opposition ina kulwana Kyagulanyi anti kati nkugambye abo ekyabaleese kulwana Kyagulanyi obulira Museveni ng'agamba nti we have a mission here. It is not Museveni himself alone. Museveni has his groups here which have a mission here. Era ojja kubalaba n'abasi ojja kubalaba abamu baliyo nga bayisa bi statement nze kati waliwo abantu abamu gwentunula ne bw'oyogera nga nkuyitako ne gaawe yogera kuba Museveni said they have a mission. It's not Museveni himself alone. He has his group here. Kakati gwe nkugambye group yabo terwanyisa Museveni
era bwe bayisaamu ekiraga nti Museveni afuze bubi kiba by accident. Okitegedde gwe mbuulira ku bigambo 9% focus yaabwe oyita otya ekibiina ekyakufuulwa loopo eyali tasuubira nako nti olifuuka loopo n'okiyita mbu bali mu kubongoota simanyi badongo. No, regardless nze omanyi munnange ndi musajja muzibu nnyo. Siseka nga ndaba ensi erimu abantu abafaanana bwe batu ng'ate munaye waliwo n'ababakkiririzaamu. N'olaba omusajja omukulu ne kye tubawoninze muve mu Buganda eno gizannyirako mizannyo gyammwe gye muze muzannya nga mwekweka mu Buganda. Tubalaba amanya mugalina tubalaba naye temujja tukyayisa nakukola fujjo. Abantu baffe babagoba nga sirabanga bafulutuka wano okugamba ku bantu baffe be bagoba abafuuse momboze mu bitundu by'ebyalo byonna eyo abatakyalina bwogerero ng'abasajja bano babafudde momboze mu nsi yaabwe gye babasanga. Kati bino byonna Kyagulanyize very simple man. Ayinza nno n'obutabaddamu. Era kyenkusaba sebo mukulu Kyagula kyenkusaba tobaddamu. Tobaddamu. Leka bafiire mu firimu zaabwe beeyubule gwe kankubuuze omusota bwe gweyubulako eddiba gufuuka ggoonya. Gusigala musota. Omusota ne bwe gweyubula emirundi 10 gusigala musota ewaffe Nakaseke tuga musota ne bwe gweyubula. Ani musota? Nkugambye omusota ne bwe gweyubula emirundi 10 ewaffe tusigala bw'ogulabako okwata mbooko. Ani musota? Owulira sewo nkugamba gwe wuliriza bigambo byange kuba sibyogera mu Luzungu. Omusota ne bwe gweyubula emirundi 10 gusigala musota. Kati omufuuti yazuukusa abalamu okujja nga balamu mmwe muliko ekikyamu. Abo baafa mu byobufuzi byabwe. Kati wuliza kyeggamba gwe ng'omukulembeze tosobola kuddira kibiina ekyakufuula leader of opposition kye wali tolootangako nekifuula ne commissioner. Golooza Mpuuga yali asinga okutegeera mubaka ba palamenti Kyagulanyi okumulonda okumuwa ekifo ekyo oba ye yali akoledde ennyo ekibiina ky'NUP ne yamusembeza namugamba nkuwadde jangu tukole. Ne bo balowooza nti bwe baakolawo obukundikundi bwe balina obukundikundi bwe bazze bakola ate batukoze bubi nnyo naddala wano mu Buganda we bajja ne beekukuma ne beekweka mu Buganda ne batukolako effujjo. Atuliriza ebyo byebikate bigira buli kye bakola ne beekweka eno sibayife ng'Abaganda tukimanyi agenda zaabwe ziba mpanvu naye ne bwe bakubadde tebakkaanyiza ne President Kyagulanyi tebaali mujereze. Kati oyo Abedi Bwanika yali mu kabiina aka PDP nga gye yakonera nga ne obwero siwanu bw'ekyalo tasobola buwangula. Kati oba yali w'amaanyi lwaki teyesimba mu kibiina kye? Nze mukulonda okuwedde ojjukira nga munkolako interview ne wangamba titogenze mu NUP onooyita nenkuga nti nzi wa DP ngenda kwesimba onoonyeze Kyagulanyi akalu kwabo bonna kwaliko yali asobola okuyingira palamenti nga sitajjidde ku NUP nga boobala bwe bajja n'enkalamata yaabwe ng'ebakutte bonna kwaliko kwabo ng'onyiize no just nkugamba bugambi kwaba abasajja batuteeka nnyo mu diversion. Tuli wano tubuuza next step gye tutwala. Abasajja eggwanga lyaffe lyonna baligabanye babbye buli kimu kyonna kye basobola okubba. Abantu baffe bavundira mu makomera. Abaana ba Uganda bonna abasinga babagobye mu nsi yaabwe bali mu nsi z'Abarabu. Bo wano basomba amabaasi enkya n'eggulu bagayingiza wano bwe bagagabira ettaka. Bwe balaba bwe mutegedde nga bagamba oyo nti kaayana ku ttaka tuwe bano ebyapa. Nga walabye mwami Museveni akola yakutte ssente speed n'aziwa Namwandu Nyakayirima ku ttaka ly'Ekyankwanzi. Lwaki si yakwata kuwa abantu baffe ab'omu Lubigi n'ebitundu ebirala n'owa omuntu omu 11 billions ettaka yali yalijjawa 11 billions nga mwami Museveni za compensating Namwandu Nyakayirima ku square miles 3 ku bantu Ekyankwanzi bagoba mu tebalina kuddamu kuzikibwa mu nsi yaabwe babasanga. Kati ze discussions etwali badde ku si bano bakufu bo balowooza nti Museveni bw'abakozesa nti ffenna tuli basiru ne bagula obuvubukavubuka mu balwanireko entalo ku social media ne ku radio. Ojja kusanga ne bamoderator bwe wa ssente ovubuka olaba buwa ssente bukuba amasimu bubalwaniri obulabu bwoko ku social media nokaga akavubuka gwe lwaki tebakuwa ssente zitandika capital ne weerwanako n'ova mu bwavu ng'olwanirira abakufu. Kakati nkugamba ne wakubadde
abakulu abo beeraba nti bakitalo naye n'ensi si nnyangu bwe bukya era buziba era bwe buziba bukya sikolima nze sikolima kati gwe wuliriza ebigambo bye sikolima ffe tumanyi nti Museveni yabakozesa kino tukimanyi ni blank daylight nze jo nkyazeeko n'empuuga mubuulire face to face nti Museveni yamukozesa n'obubinja bw'abantu be tombuulira bya bitiibwa ebitiibwa nze babijjawa owaye babijjawa nze siri wa kitiibwa ekigambo nalebo kitegeeza ki mu Luganda gwe nkubuuza ekigambo nalebo kitegeeza ki mu Luganda kitegeeza wa kitiibwa kati gwe nkusomesa gundi mmwe mutukoze bubi nnyo mmwe bagundi mmwe kakati ebitiibwa byammwe mubitwale mu maka gammwe n'obubinjabinja Museveni bw'abasasudde ssente bwe mukolagana nabwo okutujja ku miramwa egyofuna obuyinza kuba jjukira bwe tuteyambulire basajja bano jjukira mukama waabwe yagamba agenda fuga emyaka 5 ono omwe omusajja avuma Kyagulanyi yaleeta ekiteeso mu palamenti mutuzeewo gundi term limits tetumugamba nti oba omusajja gwe tukolera Museveni lwaki toleese tuzeewo age limit kuba term limit gyabalira Museveni etteeka ligamba nti bw'agizaawo Museveni aba atandika buto mbw'aba atandika buto jjukira ajja kuba yakafuga emyaka 4 kati gino term limit ziba myaka 2 terms 2 emyaka 10 gye gyataano Museveni gyayogerako mu bitabo bye kati bano bamuzanyira game naye bambadde engoye enjeru temusobola kubategeera mmwe temusobola kubategeera naddala mmwe abagwamu essuubi abagwamu ensabe bagabira obukunkumuka ne bajjayo ku bukunkumuka Museveni bwabawa namwe ne babakanyugira ne mucyamuukirira ne mubongooterera buli kaseera okubongootera okutaggwawo ate twagala kubagamba abantu bemulaba abatalina makulu bemuvuma ababeera mu kyalo n'abavubuka abavaayo okulwanirira ensonga be bakyabeesezaawo akamunyeenya kano kemulaba mu nsi yaffe Buganda ne Uganda bemuvuma so n'olwekyo ssebo tetugaana mpuuga wa ddembe n'ekibinja kyotandika ekibiina ky'ebyobufuzi yes waddembe okumwaka tewali gwe bataagala gwe nkugambye gwe genza okujja ewaffe tebanjagala owaye otandika otubuulira ab'e Masaka ogenza okujja ewaffe tebanjagala nekisobola kuva eri ate n'entandika kukola bino bye bakola kubanga beefuula mbu bagezi nnyo balina obukundikundi bwabwe bwe batambuliramu eyo bwe balowooleza Buganda bwe bubanga obubinja obwo bwe bulowooleza Buganda eweddewo mu bwangu ddala bwe buba bubinja obwo nga bwe buleese ebyobufuzi ebino bwe balowooza mbuno mu buli omu agenda kubagoberera ebyobufuzi byaffe bisaanyeewo nze nkugambye kati nkugambye bwe nkugambye abo bali Mombasa waliwo bannaabwe abali e Mombasa ku mizannyo gya palamenti okimanyi ekyo ndowooza naawe waliwo bannaabwe abawandiikidde za apology ne babaga nti apology tetubaddeewo naye twagenze Mombasa ku mipiira gya palamenti era gyebali gyebali waliwo abawaka bannaabwe babadde balina okuba nabo naye ne babawandiikira za apology nti bagenze Mombasa ku mizannyo gya palamenti egiriyo tetubagaana buli muntu asobola okubala ebyobufuzi bye nga bw'aba asobodde naye tebatujja ku mulamwa temutujja ku mulamwa mukama wammwe Museveni gwe mukolera mujjenga mumukolera bine very smart manner naye kati guno omulembe mulongooseemuko nze bw'ojja ewange nsooka kwetegereza bw'okimanyi nti ennaku zino abakesi bambala ne peesa nga ye kamera omusajja najja n'omudaali guno ng'ogwange bw'ogula naye nga kana akatipu akasembayo kamera kati nze bw'ojja ewange nsooka nenkwetegereza nenkubala oba byanfuna bye byabatwale wa Museveni tubeegayiride tebatujja ku mulamwa anti kaakati nkugambye bw'oba ng'omanyi nti n'ogenda kutandikawo kibiina kyo ky'ebyobufuzi
totuleekaanira kuvuma bakulembeze baffe, temutuleekaanira, mugende mutandike ebibiina byammwe anti kati bwe tuba tubongoota totuleekaanira kutandika kuvuma bantu baffe. Mwe mulina bannammwe abaabateekateeka, ne bano be muzannyirako balina abaabateekateeka. Bwe tulowooza nti Kyagulanyi okuva eri gye yava n'afuuka omukulembeze waffe ffe ababadde mu byobufuzi nti yava out of the blue. Bano babadde mu bukulembeze mu byobufuzi emyaka kyenkana kati gigenda mu 5. Kiki baali batukoleddewo wano ng'oggyeko okutema ddiiru? Naddala tuba tuyingira mu kulonda nga bateekawo obuntuntu obulyawo, ate ne mubawa n'empewo, ne mubawa airtime, ne baba kati ogwo guba musango kuba okimanyi nti gye tukoma okulwa mu revolution eno namwe abamu mujja tugenderamu. Gwe wali osuubira nti abantu b'omu Lubigi ebiseera birituuka singa Museveni yagenda 2016 ab'omu Lubigi baali badde bakaaba oba abeekasokoso, kuba abeekasokoso Honorable Ssemujju n'Honorable bali mu ezo basindikidde abantu beekasokoso bangi. Bano be bagoba ku ttaka lyabwe nti baavu tebalina kubeera mu kibuga. Ne ngamba Honorable bali mu ezo meeya, kati nze ndi minisita wa kisiikirize ow'ebyettaka. Museveni afuga eggwanga lino alina full-fledged departments ezikwata ku byettaka. Mwe ng'ababaka ba palamenti musobola okuvaayo ne muteesa ku by'ennyonyi, ne muteesa ku by'abasomesa. Lwaki ekyo tekijja ne twekwata naddala mu ababaka ba palamenti abava wano mu Kampala lwakubadde ekintu kiri national in character nti buli omu alwanira, ne tugamba nti tulumbe minisita w'ebyettaka. Oli nze ndi wa kisiikirize nga nange ow'ekisiikirize kwendi. Tubagambe nti mwawandiise protocol nti bannansi bwe mwasanga ewaabwe the indigenous people mulina okubagoba buli we babeera kuba baavu. Naye olw'okuba naye musajja wa Honorable bali mu ezo naye ng'amanye ezi bw'etambula n'agamba nti Honorable kati tukole ki? Kati ze discussion ze twali baddemu sikutwali bagana amalala ge bakola gye munaakoma okuleeta amalala gamwe ensi egenda bakuba basajja mmwe, n'aga amalala ge mwajja nago. Fe olumu tugula emmotoka naye bw'onsanga ntambulira ku boda tompita mujega, oyinza olumu nga n'emmotoka gye nvuga teribeerako mu kika kyewammwe, naye mmanya nti ne boda naye ntambula era n'embeera hamba eri omwana wa boda nti bw'oba omukutte nze nsooka okuvayo nti obupikipiki bw'aba boda buno bwe mujjuza ku mapoliisi bwaki nga naawe wa poliisi oli mu mbeera mbi ng'ate nze nkulwanirira, tekitegeeza nti ndi muvuzi wa boda. Naye tukola kye bayita collective responsibility. Bino bye musobodde okusasula Kyagulanyi kakyaba wa buyinza n'abajja emimbali gye mwali. Ebyo bye musobola okumusasulamu ne mumuvuma ne mumujerega. Kubanga kubanga bano abakulu mu budde buno tetugana basobola okuteeka bibiina byabwe ebyofuzi kubanga ffe tubalaba they are totally failures, tebalina lugendo. Ngabo bala kati kwabo mbuulira ani asobola okujjewo n'akugamba ntandise ekibiina ky'obufuzi yingiramu. Kwabo ngabo balaba bafaanana bonna. Mukakulubega. Obanga abo be bakulembeze be tulina mu Uganda obudde buno abamobilizinga olaba ate newuunyiza omu gwe basobola okumobilizinga gwendabye ku kabinja kaabwe yono omusajja agenda ow'amalala simanyi yaleni sikini teekako ekigambo kyayogeddeko awo mpulidde muteekeko ekigambo asooka muteekeko muwulire kyayogedde sebo nange manye nti ddala kyayogedde kyekyabwe taamaanyi ga Katonda. Abantu bangi bakyayongera okulaba ebyekyewuunyo bingi singa baba tebakola bye balina kukola. Obudde buno bwe twali badde nabo naddala ng'abo bannabyabufuzi ababiruddemu byakulaba kye bayita smooth transition. Tuyambye tutya abantu okufuna okulonda okw'obwenkanya? Tumobilizinze tutya abantu okuva mu bwavu buno obwateekebwateekebwa bannaffe nga bava mu nsiko? Tuyambye tutya abantu
okuba nti no tebagobwa mu nsi yaabwe ne babanga bali internally displaced nenga ate abagwira bali wano beetaaya nga bwe baagala. Tuyambye tutya abantu ku misolo emiyitirivu ennyo. Ebyo bye twalibadde tudisikasingako mu budde buno si kudisikasinga ku bana abalidde ne bakkuta ne bakabakaana kato kalaba nti bano baddiira ba Museveni yabateekawo. They pretend bano bakozi ba Museveni abawedde emirimu. Nkugambye nzo ojjo ndeeteko n'empuuga oyo mukwabize wano. Musabe program. Musabe program. Musabe program. Ojjo biteekeko ebyo byabadde ajeregajerega ebyo. Simanyi bano babongota, simanyi batema bisiki, simanyi bwe yali leader of opposition kiki yakolawo atafuluta. Kubanga ffe tukimanya nti niwe yakubadde nga bakamaabe bamujja mu kifo amanye ekyamuggisaawo naye ate Kyagulanyi yamwagala nnyo. Omuntu n'akuwa obwa leader of opposition n'akuwa n'obwa commissioner y'abaafuga parliament wali eri. Ye kiki yali akoledde ennyo NUP ekyo ekimulaga nti olw'okuba yakolera kino NUP yalina okufuna ebifo ebyo. Kati babakuwadde you serve and go. Anti kakati mwabamawulire mumubuuze okolera ani mu office molimu ya Nuupu. Abamugoba Nuupu yamutuuza. Taliwo mfakiti ku lwa Nuupu. Nuupu yamutuuza kuba commissioner. Sijja kwogera ku biri ebibye kuba alien skin abyogeddeko byamutuuzisa. Ne bamugamba n'obwa commissioner ne bamutuuza. Olw'entalo ezaaliyo. Kati ezisobola okubaawo any political party formidable. Bisobola okubaawo. But naye yalibadde ajjukira nti ebifo ebyo teyali bituuseeko ne banne singa banne tebasacrifice. Ngisirizaako n'abajja okumwogereranga ebyobufuzi ng'omusajja tamanyi nakabeera eri mu byakulunda nkokoze n'amuleeta nti kati nkuleese ku bwemupi n'amupa ekyetaagisa anti tuli twakava mu nnaku z'akalema ebiseera ebiyise kati nembuuza nti kati ono omuleese munnabyabufuzi mukulembeze kati ate obupangisirizaako abalina okumwogerera naye era sebo nga basangayo abantu ntwe basangayo ne baba obukunkumuka oli ne bamuwa 15,000 n'akyamuukirira ne babagabira obusepiti n'obulabolabo abantu mwe batera okubawa mu biseera byakalu n'osaba omusajja omukulu ng'aweddemu n'omugaa omanyi kye bayita leader omanyi kye bayita member of parliament omanyi kye bakiyita era kyetuva temuva mulaba ebiseera ebisinga mugenda ne mutandika okwecwacwana naye ffe bayibuli etugamba abantu kye baasiga kye bakungula naye mwe mugenda ne musiga ne mubeera ng'abasajja b'eruweero baasiga bukyayi ne basiga obubbi kati bigenza okubagwako ate beefuulafuula nti ebigenda mu maaso tebabiraba. Gwe n'obeera mu ggwanga okumanya lino eggwanga litusobedde naffe abasomyeko yadde Lubega atuyita ab'amatayi n'obeera mu ggwanga ne bakeera enkya nti banka y'eggwanga enkulu Central Bank bagibyemu obuwumbi kyokka ku banka awo tebakukkiriza dde kuyimirawo n'eddakiika 2 naye oba oli awo nti wana wakubibwa abasirikale abangi ennyo ti ate sente baziisizza mu waya. Omusajja oba omuzeeyi yali ku mukolo gw'NRM guno ogw'Amama Museveni n'amugamba muzeeyi tugezaako okulwanyisa obubbi ne tugenda okwekanga ti ate esente baziisizza eno mu waya ne tubaga nti nedda ekiriwo mu ggwanga buno obubbi obuliwo obuteeketeeke oba okyalwana olaba babba Central Bank of Uganda mwabatereka sente zaffe abatereka sente zaffe mu banka zino buli kaseera nteekateekayo ku ka ATM ndaba oba zikyaliko kubanga olaba babba Central Bank ne batandika oba okyalwana ku kya Central Bank ogenda okulira nti ate eno mu kimotoka ekitwala sente z'eggwanga nayo babbya akawumbi kalamba nti basikali emundu ne bazireka mu kimotoka bo ne bagenda ne bakuliita n'akawumbi. Naye twagala kuba bugamba mwe abasajja abali siniya mu kubba tewaliiwo bullion van etambuza sente etaliiko ze bayita kamera surveillance camera ng'ono ali eno akulaba. There is no bullion van without surveillance camera. N'olwekyo okubba oba okyali awo okyagamba nti asikaali naye yeeyozezzaako enfuufu akoze ekimala n'owulira nti ate mu banka ya gavumenti era endala naye basanzeyo ebicupuli bya miliyoni 5
ng'ate tebabikyanje bukyanzi mu account naye nga babitadde mu ATM machine. Kati gwe musajja wattu ogenza otaddewo akuuma kakuwadde osabyeyo sente empya ozitwala eri mu katale nga bakukuba ku mutwe tulaba omusajja wuno agabe bityo. Naye ssebo muli mu kusaaga olaba okumanya ensi y'abasajja bano etusobedde olaba n'abantu tebakyasobola kati kuditekitinga bicupuli. Banka tezikyasobola kati nze jjajja wange owekaasango banka bwebanga tesobola omanyi miliyoni 5 kyezitegeeza ng'ozitadde mu bokisi omanyi bokisi ebabyenkana kati olaba oli n'ekibokisi ne bakikiriyalinga ezonnamu ne bakiriyalinga ekibokisi ezonnamu ate buno obubbi obuliwo omanyi ffe tugenda netwebuuza naddala ffe abakyetegerera balina obwo netugamba oba bano abasajja Katonda yabakolimira bukolimire nti buli kimujja kubba paka mu ntaana kuba olaba abalina ate okuwankawanka okubaliko okubba alina siko ya maire 10 bwalaba ne kapuloti ka 5 kwa 5 abayagala katwala alina emmotoka ezijjudde mu lujja bwalaba oleese naawe ku mmotoka weevugeko naye awulira nti akimuluma nnyo n'agamba n'olwekyo kino tukigamba mwami Museveni mumanya ababbi esente ezo mwami Museveni no bakimanyi munda zino sente tezabbiddwa lemaani era bagenda kuterawo bisitolesole omanyi bannayuganda beerabira mangu kalakitarisiki y'abannayuganda beerabira mangu ate bakyamuka mangu ate baba nnyo satisfied n'obukunkumuka kati bagenda kuteekawo bamativu n'obukunkumuka kati bagenda kuteekawo ekiboozibozi ekijjawo mbw ate bakugambe nti twakutte omusajja eno kimanyi ne tukolakola ki bakijjewo nensi ensuubira teeta sente zino abasobola okuba bazitwala mu byabufuzi oba si ekyo batandise okweteekerateekera ekizairo kuba nakubuulirako luli ne nkugamba nti wano mu ggwanga buli gwotunulako amaga naddala abali mu gavumenti bano abatutte ebyeggwanga buli gwotunulako tali contented ate nga tuzze nga tubabuulira nti muteeketeeke eggwanga nammwe bwe mujja okweyagaliramu n'abaana bammwe n'abazzukulu bammwe kubanga naffe ekituluma gw'omuntu nobba emyaka 40 ne mubba kino ne mubba kiri ne mubba kino ne mubba ku nnyanja ne mubba ku lukalu ne mubba mu bbanga ne mubba mu mabanka ne mubba ebikajjo ne mubba emmwanyi ne mubba ettaka ne mubba buli kimu naye sitiru era baganya okumattira ne tubalaba nti ne sente kati ezimu tebakyaziteeka mu banka ewaabwe waka babeera n'amakutiya gazo ne seefu era ku sande bw'obanga oyagala okumanya nti abasajja abo sente tebakyazitwala mu mabanka genda okyaleko ewaabwe ku sande bano b'omanyi bakabbira abakuukuutivu kati okonkona nti njagala kulaba kabbira omukuukuutivu omukulu talaba bantu ku sande kumbe sente bazaanise mu lujja musana zisobole okugira lwolwekyo ssebo yatogera munaaka abantu beeraliikirivu abantu beeraliikirivu ssebo anti nkugambye bw'ogenda okukyalira ku bakabbira bano bwe mumanyi abaluutinze eggwanga oganjagala kulaba ku kabbira wano bajja kugamba omukulu talaba bantu ku sande kumbe olujja lwonna balwaniseemu ssente naye bino tubyogera gye bujja mwami Museveni oli nzijukira ne banno abantu bano be mulaba mbadde nkyogera lunye nti ebintu byonna ebibbiddwa mu Uganda ne bw'obanga obibbi obeera wano ne bw'ofuluma ebweru w'eggwanga gwe mwonna ali mu gavumenti ya mwami Museveni ng'obbye mwami Museveni oluva mu buyinza ebintu byo birina okukwatibwa bitundibwe ku nnyondo mweyagale mubbe mukole eki ate kati abantu babamanyi ti ono ye yabba kino ono ye yabba kino nga mukimanyi nti n'ennyumba ezisulibwamu bannaffe abasinga abakungu ekkololo ennakasero n'ebitundu ebirala zonna zaali za gavumenti ne muzeegabira n'amafamire gammwe n'ettaka lya gavumenti ettaka terivunda era ebiwandiiko gye biri neerabidde ekitundu gye nagenda Bungereza gye bakuumira ebiwandiiko bya Uganda byonna ebikwata ku ttaka zino faamu ze mwegabidde ranchi ezi zonna ze mwegabira bajja kubuuza gwe gundi manyi mutuuliriza ani yakuwa ranchi eno kubanga tugenzo kitegeera oluvannyuma nti ku agenda yali mu nsiko yali yakujja kubba buli kimu ekyeggwanga okulireka nga lyereere tubagambye ebiri ebweru w'eggwanga bijja kuddizibwa wano naawe bw'onooba okyali mulamu okomezebwewo n'akawunti zammwe zinoonyezebweko naye nga ebiri wano oba nnyumba yo oba faamu yo ng'obadde mu kakundi k'abasajja bano abajja beeweza okubba ebintu by'eggwanga byonna kobe ng'odivelopinzeeko ekizimbe kobe nga weegabira zino ennyumba ezaali eza gavumenti sebo tukwegayiridde n'ennyabo mweyise bulungi so mukama nga akonkogeddeko kati bino byempulidde oyogerako
n'alibadde sibyogera nako ng'omubaka parliament kubanga nze ndi mubaka naye speaker parliament bw'aba aluulinze ku mata eba nange ekola ki embindinga speaker parliament yagambye gaggwa omusajja yasoma members of parliament are not civil servants. N'olwekyo babamanyi obukiiko bwabwe. Bwolowooza lwaki omusaala gundi Equal Opportunities Commission yatandikawo ddi? Banga sirijjukira naye eruddewo. Ku mulembe gwa Kadaga yabuuza ssente abaka ze bafuna? Teyabuuza. Lwaki teyabuuza? Ku mulembe gwa Sekandi yabuuza? Teyabuuza. Kakati n'olwekyo wano bateekawo bidiversions bingi ate bavubuka mmwe mu bituteekamu bidiversion ebyo. Tukyabuuza abasajja babbye ssente za ggwanga onteeka mu diversion za musala gwa mubaka wa parliament. Kakati nze oba sipiika ankyawe kankubuulire omubaka kyafuna. Omubaka omusaala omubaka afuna buli mwezi $5,500,000 mu 7. Ali musajja mukatuliki. Eno gundi ogiraba eno? Sapule njiraba. Ogiraba eno? Yogera kiddemu. Milioni meka? Nze sitera nze omanyi obuzibu bwange. Nze sitera kwekweka. Era bwe nali nzija mu parliament nakubuulirako wano nti obeera mu kulembeze waliwo ebintu bingi byolina okuvaluwinga. Ovaluwinga integrity. Nkugambye omubaka wa parliament afuna nja gikuleetera nako njikuwe kubanga yange si yakyama. Eyange eba property yange. Nkugambye omubaka nze anti kuba okugula ebigoma n'okugula bikikwerekereza golooza buli mubaka agula ebigoma. Era kweze waliwo abasajja basaca baali boogera biyitirivu omubaka Lutamaguzi era dede nga beena alemwe nembaga nemwe baali bava mu ddwaliro Nakaseke nemwe mumanyi nti mubadde mwebase ku mifaliso gyange. Nze nsobola okuleka n'oyogera byonna byogera. Waliwo n'omusajja omulala Kadama yali weena alemu n'akomawo luno bino bye babadde bagaba ebya tiketi bwe yawulira nti waliyo okugaba luli okulonda kwalingako tiki ngambulera n'akomawo Kadama yali weena alemu n'ayogera nga biyitirivu nnyo ng'akeero nembatega akakodyo nebaga nti nemwe Kadama oyo asula mu kitundu kinazanvumirira mumuyita ajja atuwe mumusabe busabi atuweeyoko at least ekigoma kimu wano waayita. Kadama yafumuuka ebigambo biyitirivu nnyo naye muleka kati gwe naawe nze nkugambye nze nkubuulira ekiriwo sikwekweke nkugambye omubaka wa parliament gwe w'amawulire ali eyo quoting omubaka wa parliament afuna $5,500,000 mu 7 twalinga tufuna $6,000,000 ku mulembe gwa Kadaga. Kati Anita Amongo bwe yajja ne batusala owulire ssebo kyekugambye kiro oyinza okubaamu akatengo ngeri atajja kikuya naye nze nkikude kakati bw'omala bano bo kye banoonya allowance bwe baba baagala kumanya musala babuuzizza salale gwe wa Equal Opportunities Commission tobonaabona nakubonaabona nagenda mu parliament oba okugjako ffe tumanyi ffe abali wali ku mmeeza tulaba nti ono alina ekibozibozi kyaleeta omanyi oba wano mu ggwanga oyagala n'okuleka oli abadde agenda ku buko asooka ayimiriremu yogera ku parliament kikwata ku ssente olwejja kusooka akomewo wano. Kakati nkugambye omubaka wa parliament afuna omusaala gwa $5,500,000 mu 7 twalinga luli tufuna $6,000,000. Anita Amongo ku mulembe gwa Kadaga Anita Amongo bwe yajja nga speaker wali obligations za parliament ne bazitema. Ekyo kye mutaagala kati nkyogeddeko awo musooke ekyo mu quoting. Ekyokubiri ababaka ba parliament tetufuna allowance afaanagana. Era ekyo kati kyova olaba tebasobola kuwulira kati oli akugambe nti omubaka afuna allowance $2,000,000 nga waliwo Nsereka afuna allowance $13,000,000. Ati kati nkugambye babala kolasi gwolina mu kitundu woyita nkugambye 14 ku allowance nze wembaliddeawo Nsereko zaafuna Lutamaguzi sizaafuna mu allowance. Lutamaguzi ali kumeka kwa 2 anti nkugambye Lutamaguzi zenfuna owaluwa honorable waluwa sizaafuna oba national youth representative sizaafuna era ne national youth representative sizaafuna. Kati ensonga lwaki olaba speaker yabagobye nyinza okwogera wano manyi abantu babikyusa
kati oyo sipiika yamugambye sipiika amwe gambye sipiika ne baba takubuulidde kuba zino zange soogera za sipiika zafuna buli mubaka waliwo kategole gye bateekawo waliwo gwe babalya kati okimanyi nti ababaka abava ebusoga bababala nti bali mu Central Region kati nze Nakaseke Honorable w'ebusoga oba kiba kutikka manjeeri bw'aba nsinzaako kineno nnyo ansinzaako emitwalo 5 okitegedde bw'aba azirongazi ali mu busoga sub-region kati waliwo ebintuntu bingi bye babala era ffe abakimanyi ng'ababaka tukimanyi nti tetufuna ssente zifaanagana era abantu bo kye basuubira kati abo ba Equal Opportunities Commission baali badde basooka kutwebuuzaako nga tebanagenda ba speaker kubanga olumu tebabawa answer kubanga namwe ebintu biba mubiraba nga biri obvious kati ate ffe tetuli ba civil servants musoma amateeka kati ndoozi ekyo nkikuzeemu omanyi kati mwe lubega namwa n'abali eyo omubaka wa parliament abo bayoola naye ate bw'omala okufuluma ne balaba nga ebibyo babitutte nga babitutte waliwo omubaka omukwano gwange weeyo mu bitundu bye Masaka Greater Masaka yayingira mu parliament ng'alina ssente nga mukwano gwange ngenda nnyo ewuwe ne mukyalirako yalina emirimu gyakolera Congo nga gyakolera Uganda Congo nga tannagirano nga ngenda nnyo ne mukyalirako ng'avuga amabenzi bwe yayingira n'asingayo ebizimbe ebyo 5 abafuluma ng'ebina bigenze n'akuula mu kasoda n'akamba naye wano waliwo omuzimu mu palamenti omuzimu ogutwala ssente z'abantu aba akyakaaba nga bwe ate wano waliwo gundi yasingayo ennyumba ye naye erugenze kino nze nkisobola okikwesyoninga kubanga abalaba batiisatiisa naye mugenda ne mugamba nti abaka palamenti bayoola gw'obeera ku palamenti olaba embeera abantu abo gye bayitamu oba ssente bazikweka Bulaaya gwe mbuuza kubanga ogenda n'olaba embeera abantu gye bayitamu ne bakyusa n'amasimu n'oligatakwata nakwata ne bakyusa tyo n'ebibye babitwala sebo nze nkubuulira openly kuba nze bwe nali nzija mu palamenti nali neekolera era nze bonzanyirako ntera okugamba abantu kimune nze tonzanyirako ng'abale bazanyirako nti ate kinkugamba ne bw'ojja kati era ewange nga ndi MP neekolera nojje ewange bino mubaka kenkulabyeko sikyafudde nga nze nange ndi eno ndi ku nkumbi njigamba nkumbi gwe kenkukutte sikyafudde anti kakati nkugambye Museveni mugezi kati bakutadde ku kidiversion kya palamenti luli gavumenti yatwala 450 billions kati oba sente zaali meka Kadaga yateekerako ababaka zaali za consultation zaali milioni 2 zaali 21 million abantu ne bava ku billioni biramu atwalibwa State House ne bava ku billioni biramu 5 ne badda ku billioni oba zaali 15 oba zaali ziwera n'abiri ababaka ze baali bage kuba buli mpaka baali bamuteddeko milioni zaali 2 oba za consultation kakati ne tusekenseko nze nga nti bano abantu ba Uganda bangu nnyo kati tukyali ku sente za Bank of Uganda zabuze zitya state agents don't fool us kujja kutandika kubuuza nga tebabatadde oggulo kutandika kuteeka obibozibozi mbw ababaka bafuna sente meka okuba stopping okudiscussinga ku bubbi obugenda maaso mu ggwanga nze nkubuuliddeko jja kujja nkwe ku pesilipu yange era bwe kakutaana n'oyingira palamenti nga gwe ebirowoozo bibiri nti ogenda olindirira musaala gwa palamenti beba abafuluma ebweru naga nti noono omusajja abadde mu palamenti n'5000 azisaba ne bwawulira nti egindi waliwo okulya ku nnyama n'atambula bw'oyingira palamenti olina okubaako n'ebibyo by'okola ebyenjawulo nze nayingira nina baasi 9 naye nasigazaawo kati etya emu obuuzanga ku Simeon Nsubuga mukwano gwayogeranga naye gwomubuuza nti entutamaguzi bwe yali afuluma at least oyo ye mumanyi yali amanyi ku baasi zange yalina ne mukama we nga mukwano gwe nnyo ng'amugaa nti baasi z'omusajja offe tuzipangisa okugira
naye ngenda okugira omwaka gwange ogusembayo nga nsigazaawo 3 kati nakigazaawo emu ate yakyama sigikulaga anti jagenda nalina bu bizinesi bwange nga 6 obwo mu kibuga naye bosi nenya bano bakabbira abatuberemeseza buli kimwe emisolo bo covid yabutwala kati singa nange nalinga nkeerawo nenebaka nange nali badonga nti awache ebigoma lwaki obigaba era kyova olaba bw'oba oyagala okugaggawala mu palamenti mwenga assumption gyoba nayo beera mukodo nnyo nga buli kaseera oba okaaba nga nekuba kufiirwa towaayo 10 kuba gwe jjukira Francis omubaka wa palamenti bwe buba okuziika nowaayo emitwalo 3 kati oyo omuso yatugasa ki nobuja nti amabugo mpaddeyo ga bulungi bwansi anti kaakati nze ekyo ojja kibuuza sipiika simanyi oba ayagala kunyongeza oba kiraaka tewali we twali tutuddeko nti abaaye batwongeze kuba mu palamenti ne bwe bakongeza 10 lubanga akawumbi okimanyi ekyo naye nga obudde buno nze nkimanyi ebyo bibozibozi state ebusponsoringa ne bibajja ku mulamu omukulu eno gavumenti yabayeekera ngezi nnyo buli we mubeera ku mulamwa nga mugusimbyeko bwe bataleeta kibozibozi nga bateekawo ekirala ki diversion kati nze nkugambye nti bulijjo muli ludda aba Opportunities Commission bulijjo muli luddawo okubuuza sente z'ababaka ba palamenti ze bafuna oba oyagala agikulira yani lwaki kijja kiti sina 6 wano bakugamba nti babbye biliyoni 6 yongerako 0 mu maaso wano ku bubbi bw'abana abasajja bwe bakugamba nti babbye wano ente yaffe manya baatutte kiraalo kubanga omanyi bwaki bakola ekyo tewali ggwanga mu East African region lirimu bantu babongoota nga bali wano mu Uganda oli ava ku mulamwa n'omugamba w'okutte nyweza weewo wennyini abasajja bagenda kutandika okutaajawo gye baatutte sente zaffe kati bagenda kulaba headline zigenda kujja bo be basooka ku headline zaabwe kuba balina control ku mawulire balina control ku mmwe balina control ku social media n'eri bagambe palamenti eganya okuginoonyerezaako ku sente zeefuna naye nga nammwe mwennyini mwe mulaba ababaka bammwe embeera gye bayitamu n'olwekyo nze ngaategeera abasajja bano buli wombuuza nkugamba jja nkulage ku pesilipu yange ne bwe mala okugikulaga nkulage nti ne wakubadde nafuuka omubaka wa palamenti ng'abamu balowooza nti bw'ofuuka omubaka wa palamenti oba ogenze mu ggulu oba otuuse okukola ki the other day nasanga omusajja omubaka wa palamenti yayingira mu palamenti n'agenda yeewola miliyoni 8 mbu bamugamba yali musomesa ne bamugamba mu boyingira mu palamenti weewole banka zijja biki ebibyo bijja kuba otuuse mu ggulu kati ennaku amala okwewola ne bamuslapinga omusolo ng'ataddewo gu supermarket ne gugwa kyokka akalulu katuuse n'atandika okumangamanga era lwakuba nti ababaka bamu tebasobola kuvaayo ngaffe ne boogera those members of parliament bafeesinga ebizibu bingi naye bw'oyingira palamenti nga tolina bibyo bye weekolera nolowooza nti ojja kudipendinga ku musaala ojja kudipendinga ku allowance kabaka weddemu era y'ensonga lwaki olaba ti gwe nga gwe ntulamu okugamba tebakuteeka ku biboozibozi bya diversion tugamba twagala sente ezabbiddwa mu nsi nga bw'olaba etambula mukama mbadde maliriza mu nsi nga bw'olaba etambula bw'oba ng'otambula olugendo lw'emayiro 1000 oli ne bwakuyambako just step emu nakukwata ku mukono tomwerabiranga omwebazanga bw'oba ogezezzaako okumwerabira n'akujjukiza nti nakuyambako n'ekutuusa ku step eno you say sorry and you continue naye bano bwe banaalowooza nti bo be basinga obugezi mu byofuzi bya Uganda bazanye emizannyo gyabwe egy'obwannaddibanga bajerege bantu bwe basangawo nga beefuula nti basiniya nze Lutamaguzi nsuubira nti Mpuuga bw'atandikawo ekibiina ne kansalo w'abalema tasobola mufuna kubanga bo baabalonda olumu balondera mu college osobola oginfluencinga kubanga bw'otunuulira emizannyo gyabwe gye bazze bazanya ate alumbye n'oli munne we bazanyira ku front line emu oweri gwe sijja kwogerako omutegedde alumbye munne oli we bazanyira ku front line emu oli owagulimenti n'amulumba bagenda okwabikira wali eri obukookolo
noti musanvu munananya ana mwenda ana musatu noti 2 ne noti 55 ana chana naye ffe kye tusaba tetujja kugenda mu diversion zammwe. Amina. Hello. Sebo. Sebo. Mwabali kuweleza kuwanga n'Obuganda. Honorable Lutamaguzi Sebo nkulamusiza. Mwabali kubeera musajja alemera ku nsonga. Ate atali tanga taiti. Eddoboozi lye bannayuganda baliwulira. Nze omubaka owa Lubaga South bakikakase Sebakijje. MPP Lubaga South. 226. Honorable Lutamaguzi nze nange ndabidda diversion. Obubiina bino bwe batandikawo essaawa zino buzze kuvuganya mwami Kyagulanyi Ssentamu so si kuvuganya mwami Museveni. Nze kyetegeeza bannayuganda ffenna tulemere ku mulamwa Kyagulanyi Ssentamu yeyekka bwe tulina okudda emabega bano abasigadde kababeere ondoza okuwulira yali nsikiri bwagambye nyakula kasimu kati abo abanyakuzibu basimu nga tugenda nabo. Okay, tuyanzige ali msindo za dayogera ndowooza ate bajja kumulumba aliyeni sikizo kansala mwoyo na jemba Honorable Lutamaguzi nkulamusizaako naye amazima gali kussa musajja gwe lumu bikabikanga kuuma basajja obaasa nnyo simanyi wabyo bagamba bibasanyusa naye kituufu kiba kirungi n'obuzibula bannayuganda amaaso abasinga bakyali beebafu bamanyi nti bano abasajja bali ku saidi yaffe kumbe balina gwe bakolera bo diirwe jjajje bayisaawo naye empuuga abantu bamubuuka era bye yali akubye ebyakoma nokansala muwayi najemba mubale kuweereza. Okay, kansala muwayi najemba ebale kuteesa. Hello. Esebo. Ensi buli muntu wani bwalina kiraba bwakiraba. Ensi yabeeranga nga batugamba obukadde magezi ne bwesimba muwogo balumonde n'alwa mu ttaka byavaamu bannayuganda mwenna mubimanyi. Kati essaawa zino tuyambiddwa ensolima zigenda zeeyawula mu bantu tugenda zisunsula mpolampola era buli omu waabaali abateekeko amaaso amoogi kuba basuse ne batulaga ekintu kimu. Omusajja avudde n'atugamba bassa omukago ali emisikini oba ekimanyiddwa ng'ekimeege n'avaayo ennyini n'awasiri n'abagamba essaawa zino omusawo gw'ennina mu kkooti gwakubba akasimu n'ennyambiddwa negase kuyagga obukadde ebitaano atugendera awo. Owekitiibwa era n'okwita owekitiibwa era wakitiibwa kati sebo nawe otwekese mu program sebo bakadde katututte mukulu Isaac Papa tiimu Papa Chapati saawa ekitebi sebo nkulamusizaako bwe bali kuba ng'otuwuliriza ne booli nabo. Sebo njagala kwebaza mukulu Ssentonge Kasambya naye abadde atuwuliriza mukulu Mbayo sebo we bali kubanga obadde otuwuliriza mukulu Faluku Nakaseke sebo we bali kubanga obadde otuwuliriza kati obadde obuuza sebo mukama wange abakubye amasimu mwenna kakati masimu wegene WhatsApp ezina yakadde olwakadde kati twagala okusaba abakulu abo mu parliament speaker parliament atera okukozesa ekigambo kye bayita order. Tewali abagaana kuteekawo ebibiina byammwe bya bufuzi, tewali abagaana kugoba madiiru naye kati tuli balongooseemu amadiiru ge muzze muzannya kati buli omu abalengera era tewaliwo kye mugenda tewaliwo munansi ali excited olwo bye muleeta naye tubadde tubasaba mu biro bino bannansi nga bali bubi banoonya ekiddako abantu bajja kuvaayo omuntu omu basajja mmwe akuba omuntu ekikonde nga muli ku gundi ng'onazze n'abeevumira gwe mwayise nga muli kulaale yammwe ono y'abeevumidde Kimenke singa munnamawulire yayogedde Kimenke byayogedde munnamawulire badde bamwasa ne kamera ne mukama we yali awo mutebe gy'otuddemu n'agamba sigambye mu bakube naye munaabanyiiza bajja bakuba anti nkugambye abantu banyiivu nze kino nkisaba abakulu abali mu gavumenti tugenda mu Christmas ennaku enkulu nga maliriza alina kyalina waayambeko munna abantu bali bubi. Kyensaba nga shadow minister w'ebyettaka okusala ku kibanja buba bubbi. Tewali na tteeka likaka muntu kwegula. Ogula ettaka okuli abantu osikira buvunaanyizibwa. Kamba w'essimu yange bw'oba oyagala abeekasokoso ngenda kulaba nga mbayamba obudde bwonna.
neyanziza nnyo ssebo essimu sijajwayo wangaala nnyo ayisa abasajja kabaka wa Buganda.